Buterevu oli ku Grosh TV genda wansawo o subscribinge o likinge atera o sharinge tusobole okuba nti tutambula fenna osobola genda maaso ng'oyita mpola mpola mu videos bwaffe obwenjawulo bwe tukuterayo wansawo osobola genda maaso ng'olaba n'olaba biki bye tukuterayo n'ogenda maaso no subscribinga no likinga atera no sharinga ne sobola okuba nti tutambula fenna n'olwaleero tugenda kutuusaako press conference ya mwana muwala Sheeba ng'era ono yayise bannamawulire n'abaako n'obugambo obutinitini bwe yagezaako kulaba nti asharinga naffe ng'era ono abadde asingira ddala kwogera ku kivulu kye kyategese ennaku z'omwezi nga 9 Desemba ng'era ekivulu kino akitegese wali ku Serena Hotel nga kiri ennaku z'omwezi nga 9 Desemba era ng'ono agenda kwawukanako n'emyaka egiyise nti abadde nga ategeka Hotel Africana so ono olwaleero asazeewo ekivulu kino akitwale wali ku Serena Hotel era nga nja kujjukiza nkiriyo ennaku z'omwezi nga 9 Desemba era nga sente zigenda okusokerwako jija kuba emitwalo 15 buli mutwe ne kusaako n'emmeeza ey'obukadde obubiri n'okweyongera waggulu ng'era ono avuddeyo n'ategeeza nti teri fani atayinza kusobola mitwalo 15 kuba tuvuddeyo ne tumutegeeza nti sente z'oyogeddeko zinaasobozesa omuntu wa wansi eri mama gundi asula wansi eri ng'ate faaniwo anaasobola emitwalo 15 zisasula asobole okujja okuyingira era ono avuddeyo n'ategeeza naga bannange namwe mulaba ekifo wentegese Serena of course kifo kiriko bright nnyo so tulina okugumira embeera yonna enaabeze ate nange ng'omuntu njagala nina goozi zange ate era njagala kulaga maanyi wawe ntuuse so n'olwekyo sijja kutegeka kisaawe newankubadde abamu bagamba nti Serena Hotel nfunda nnyo ku maanyi genina nti nandibadde nange ntegeka ekisaawe nga bwe tuzze tulaba baganda baffe omuli Wininywaji ategesaawo ekisaawe tulabyeko Gravity omutujju yategekaawo ekisaawe emabegaawo twalaba David Lutalo yali ku Hotel Africana so ono avuddeyo n'ategeeza n'agamba omwaka guno nsazeewo konsati yange ngitwale wali ku Serena Hotel newankubadde abamu bagamba nti ekifo kifunda naye tujja kuba tuyingirira emitwalo 15 ate ng'era sisuubira nti nina faani nga asupportinga Sheeba nga tayinza kusobola mitwalo 15 kola ki kuyingira era ng'ono avuddeyo n'ategeeza ebintu ebyenjawulo Sheeba kalungi leero muli ku press conference ya ekikulu ky'omwaka 9 December it's gonna be at Serena so again I apologize sincerely from the bottom of my heart nitoza kubeera late I hate being late newaliwo ebituukawo nga toyinza kubyewala embimanyi. Thank you so much for being patient, everyone out today, and Nina. Thank you so much. I won't take that for granted ever. Thank you. To all my sponsors waiting for me, all my fans around, Sheebaholics, my friends that came around to support me from the music industry, from the art industry. Thank you so much. I really appreciate you. My management, I know we work tirelessly day in and day night. I love you guys. Thank you so much. I know I work you so hard because if I would let you, you would sleep a bit. But I appreciate you so much, wherever you are, you know that. Mr. Ketty, I'm more than honored to work with you again. Another person you didn't know that I'm going to work with is going to be Steve Jean, Phenom Records, on the stage and lights and everything. I appreciate everyone around. So I wanted to take that minute to appreciate you all. Thank you. And God above all. Sure. Thank you guys. First of all, if you want to support me, ngoyagala okumpagira. Kubanga nange baba mpadde omulimu, nkola omulimu. So oba muwagizi wa Sheeba, oli Sheebaholic. Toddamu kunywa mazzi malala. Nywa Wesley Water kubanga kati officially lyoli nabadde sinatandika kwogerako officially because NBS UMBS yali tennakola ki tenateka muchi stamp yayo so it wasn't right for me to say it's on the market but now officially eri ku market because buli omakiriza nti amazzi malungi temuli kintu kyonna kya busagwa oba kiyinza kukutuusaako nga gwe omuntu wa bulijjo enkenyera yonna oba obukyamu ku bulamu obwo so nze working out nnyo nga wena bagambye I work out so much on stage and off stage, but also no bongo wangu because it's a new. So no business. Just in that dogo can you call because amazzi gali part of our life.
because bagamba water is life toyinza kubeerawo nga tonywa ki mazzi kati amazzi gano bw'oba oyagala Sheeba. Ugiflix is an application egenda kubanga Netflix eri worldwide omuntu yenna wonna waali mbadde njigobera emyaka ng'esatu kitundu egenda mwena si application ennyangu okukola because it takes a lot to do such an application eri international nga tekoma mu Uganda wokka. It's gonna be the first one mweyo nature yaayo mu Uganda getambula buli wamu like oba mu America ogiraba bw'obeera mu Spain ogiraba bw'obeera Italy ogiraba bw'obeera buli wamu ogiraba were Congo ogiraba that kind nga olaba nti Netflix just ng'osasula no downloadinga n'olaba buli kimu kyoyagala content we Uganda abayimbi aba actors ndi mu kusayininga abazanyi ndi mu kusayininga abazanyi ba film balina content era oba ne content out there reach out ng'omanyi content wasobola okutunda reach out in your time ndi mu kupayiringa content nga sinagiraunchinga so right now I'm buying as much content as I can so wagala tubeereko na application nga video yefuluma ne bakugamba views gezikoma okweyongera naawe olinako eno percentage ng'oli clear njagala creatingira at business clear business nti bwenfulumya oluyimba lwange oba firimu yange oba comedy wange oba poet wange kyonna kyekiri oba life story yange bwentunda nfunamu kino njagala creatinga ogw'omukisa because nange kennyini ngwagala because tuwadde nnyo abantu content naye nga tetumanyi ate mmwe mwenna muba mulowooza etugaggawalidde nnyo content ne temuli nnyo ssente because tomanya bakusasula ku ki kati ku luno ya Munnayuganda akutuuza n'akugamba nti mukwano ku kyoleeta kusasula ki this percentage so Ugiflix egenda kubanga Netflix nga bw'ogiraba movies everything documentaries live shows everything era nga bwe ŋŋambye njagala kuhayaringa omanyi ennaku zino emirimu mizibu nnyo naye bw'oba omanyi nti osobola okukola era olina ekyokutunda hala me Ugiflix bwete wegenda okuba naye nja gironkinga nja kubayiteera egere when I'm launching it but to be honest toyinza kutunda kyekimu emyaka gyonna era otuuka ekiseera one oyinza okuba okyayagala naye nga manyi gakuweddemu oli myaka 45 so sigenda kubeera ku stage nga nkyagezaako okuzina n'abaana abato abajja ku myaka 45 nga natandika ku myaka 15 so ngezaako n'ekirala ebintu by'ensi tobimanya leero ofunye obulwadde nga bakugamba bwa bulago togenda kuddamu kuyimba kati ekyo wekibeerawo okoze otya kati zisaagala kulinda nga sirina yadde muntu ankubira simu kumbuukinga lyoke nzijukire nti saapulaninga so ekyo nakyo njagala kukikola nga nkubiriza abayimbi baleme kutunuulira just kweno moment oyinza okuba nga essaawa eno oyingiza ssente ng'omuyimbi naye watiifu olekerawo okuyingiza ssente ng'omuyimbi opportunities wafunamu ng'omuyimbi ozikozesezza bulungi okuwa retirement ekuwa emirembe that is the question so for me ndabidde ku bantu bange ndabidde ku bansooseewo n'enjiga mu byenjize then nencorrectinga mu byensobodde and one of them is fe abayimbi olusi tulowooza tugenda kubeera mu kino ekifo emyaka ki gyonna naye si kituufu